Ssuna Ben atabukide Alien Skin byonna mbikuletedde olunaku olwaleero. Alien Skin amwanukudde era byonna njagala kubanga mbikutusaako mu maaso eyo. Kati ninyo kankuliseemu ku Ssuna Ben. Ffenna tumumanyi tatera kwogera naye kyaddaaki olutalo luno naye asazeewo abeeko bwe yeenyiga ate ngenda kubira ensonga lwaki. Kankwemu katini Ssuna Ben then nkomewo tukongereyo. Kola ekintu ky'olina okukola mu kadde kaakyo obudde bw'omala nga weegeraageranya ku muntu ayina byonoonya. Ate kino ekigambo nga kikulu nnyo. Ebbanga ly'omala nga weegeraageranya ku muntu alina byonoonya. Kyokka nga byalina gwe byonoonya. Waliwo omu yagamba mbu waliyo abakubi b'endongo n'abadongo. Kale ayoyo mukulu Ssuna Ben era nga ajala okujjukiza video eno gimpere like subscribinga gwena atanaba kubanga subscribinga ate tusobola okubanga tutambulira ddala wamu. Njagala okutegeeza yonna gy'osinzira okubanga otulaba Wonderboy Yugi gwe mukutu kwe tuli Hands Pro Live agemanya gange. Njagala okubanga nkwebaza gwe wenna yasalawo kubanga otambula naffe here and there mu mbeera ey'enjawulo. Gwe wenna yasalawo kubanga oleka byonna by'okola n'ogamba kambere ku Wonderboy. Thank you Ssuna Ben ngono nno mumumanyi DJ okuva wali kuukidde era nga y'omu ku ba DJ abasinga amaanyi e Kampala wano n'ebitundu ebiriranyeewo Uganda yonna almost. Ate ye Alien Skin Patrick Mulwana naye mumumanyi bulungi. Kale nkujjukiza Hajimiti ngono nno tutambula naye mu mbeera ez'enjawulo okulaba nga tukutusaako ebintu ebyakabi bwe biti. Amawulire tuba tusazeewo okuba nga tugakuwa mu bungi olunaku olwaleero eddakiika eno yennyini. Kale Ssuna Ben ono ng'avaayo nga atabukira omukulu Alien Skin. Tetwasose kuba nga tumutegeera because yazze nga abuulira nga omuntu omukulu n'agamba nti kiba kyakive okulaba nga Patrick Mulwana oba agenda okubeera nga president wa FUP oba Fangon Unity Platform okuba nga yegeraageranya ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP anti kiba kive nnyo because agamba anti Alien Skin byayagala okuba nga akola mu business eno ate omukulu yabikola dda. So byonna byagezako okuba nga agattagatta here and there kitegeeza nti ali mu kuguba katiba ka mukulu Bobi Wine era agamba nti teyandisanye kubanga amuyisaamu amaaso. Bingi nnyo abenza okuba nga ojjukira nti we twasemba okulaba Alien Skin bwe yali alanga ekibuga kya Champion Gudo we yayita ewa Kiseka mwabira abantu almost tewaali because abantu baali ku byabwe because baatuuka okusinziira Alien Skin ono ababiri bano anjala kujjukizaamu bwe basemba okubanga bayitako mu kibuga. Mujjukira mu 2017 ku musolo ogwa OTT Bobi Wine kye yakola bwe yasemba okubanga ayitira ddala wali mu downtown that is mu kibuga Kampala era emirimu gyonna gisanyalala because with no doubt waba asobola okugenda bitundu nga Busia n'agenda Mbale n'agenda side zeri Embalala n'abanga akyankalanya kitegeeza bw'abazze wano ate waayi kiba kijja kuba nga kitabukira ddala. Era nga Ssuna Ben agamba nti singa babateeka babiri mu kibuga wakati nja kujjukiza Alien Skin bwe yali agenze okuba nga atunda tiketi za Champion Gudo, the return of Champion Gudo. Mwalaba turn up yaliwo it wasn't really a good turn up. Abantu baali batini almost abantu baali nnyo ku byabwe era yagenda alundwayo mu bagaggabe nasobola okubanga yavuga eggaali n'agizza wali ku Fangon Forest naye nga omukulu Robert Kyagulanyi then nkujjukizaako kati bwe yali ava Mengo twali tugenda mu kalulu ka 2021 nkujjukizaako engeri gy'agezezaako kwagala okutuukako mu kibuga naki ekibadde kibeerawo. Abantu baafa era munajjukira nti olunaku olwo lwennyini olunaku lwe basobola yali ava wali ku yali CBS yali CBS ng'ava kubanga avaako byayisaawo. Mujjukira bulungi olunaku lwe baamukwata era munajjukira ki ekyaliwo mu kibuga. Nkujjukiza omundi Bobi Wine bwe yasemba okubanga agenda mu kibuga Kampala okitegeera wakati okitegeera so n'emirundi emirala mingi nnyo naawe oba wakugeraageranya osobola kikkiriza nti Ssuna Ben ebyo bino bigambo bya Ssuna Ben ebyo njagala okutemerera ngenda mmuteeka wali mu maaso ate abe nga ayogera ebisingawo naye nga amanyi ga Bobi Wine ogageraageranya ne Alien Skin I believe nga with no doubt nga seekubidde na side Alien Skin ono alabika
akyalina okukola ennyo because atogera ku Bobi Wine erinnya eri studies for the last 20 plus years ate nga libadde relevant each and every other year ng'ayinawo kyagamba eggwanga up to now because wabanga akyasobola okuba nga ayogerwako I believe akyalina kyagambibwa nga abantu bangi bataddewo reactions ez'enjawulo zengenda okuba nga nkwa maaso awo era nga omukulu Selector Williams naye alina byayogedde ngenda naye mukuwa naye for now kansooke nkwe omukulu Ssuna Ben yatabuse teyabadde musanyufu eri Alien Skin okwegeraageranya ku bubwe era n'amulabula n'amugamba nti bw'obanga oyagala okukola ebintu byonna tandika okubanga erinnya Bobi Wine olijja mu sente kyo so agenda kuba nga mukuwa omukulu ate tuzije atubeere nga tweyongerayo kankuwe Ssuna Ben ate nzije tweyongereyo. Buli muntu abana eddembe okugeraageranya nga bw'aba alabye bakugeraageranya n'omwana nga yakoze lwendawula mu ttaba gwe ng'oli South Africa gy'obirabidde mugundi ne gundi ani asinga muki gw'olaba muki tunula mwolabe gundi ne gundi ani asinga muki ekintu kye bayita gundi ani asinga okimanyi kyekikostinga kati bwetutandika okubijjawo buli omu byasinga n'olyokola aba osigala ng'olera bulezi ngalo nalabako abaana ku TikTok ng'omwana afunvubidde kati ab'Ekampala batusinga ki tufunayo akadde tubikulage be tukusinga nga tonnegeraageranya ku muntu oyo gwewegeraageranya naye singa muyitamu owino nga mutambula abantu bagenda kuyiikira ani bw'oba onnegeraageranyako owulira nti osobola okutambula nange ne tuyita mu paaka osobola okutambula nange ne tuyita mu paaka ebyo byonna otuula n'osooka obirowoozako nga tonnegeraageranya na muntu njogera ku baana abali eyo okuba waliwo akyogedde wano kati mbayamba baluŋŋamya ekyo osooka n'okirowoozaako n'ogaa nti nno ono omuyaye gwe nnegeraageranyako bwe mba ntambudde naye ne tuyita mu kibuga Kampala nga tutambuza bigere ani asobola okuleetawo akavuvuŋŋano poliisi ani gwekwata n'emuteeka mu mmotoka emutwala eka kola ekintu ky'olina okukola mukadde kakyo obudde bw'omala nga weegeraageranya ku muntu ayina by'onoonya ate kino ekigambo nga kikulu nnyo ebbanga ly'omala nga weegeraageranya ku muntu alina by'onoonya kyokka nga byalina gwe by'onoonya waliwo omwe yagamba mbu waliyo abakubi b'endongo n'abadongo kati ye mukubi wa ndongo balala badongo naye nga boyita abadongo ate be balina by'onoonya by'osula oyigga byobeerawo n'ogaa naye mutuufu ne bukyanga ndibwe nti n'olw'ensonga eyo nga tonnaba kutandika bintu byakugeraageranya osooka n'obangako ebintu by'olowoozaako n'ogaa nti omuntu ono gwendi mu kwegeraageranyako mbu ani asinga singa bukedde ne batusuula mu tawuni ne batugamba mutambule mutambule tubatadde nga bw'otenjiibwa kale mbatadde mutambule kati ekyo kyolaba mu tawuni kyekyokka ekirina okuzzaayo n'oddayo ku drawing board n'omanya ky'olina okukola n'omanya ne woogwa okitegedde muganda wange obwo bubaka mbuweerezza abaana abali eyo gwe nga muli mu mutima gw'owulira mbwe batuteerewo emmeeza tutandike tukube tulabe ani asinga kale oli wakabi